Erimwe abayina obuzibu bwa infections nga zibamazeeko emirembe. Video eno injikola emu sirigenda kugiddamu. Oli waddembe ogitambuza neetuuka ku munno ajeetaaga. Tufunye comments nyingi nnyo okuva mu baganda baffe abali mu biyumba ba housemates nga bakaaba olwa infections. Infections zineno zisobola okuwona wabula ate nga n'ebizireeta weebiri bingi ate nga byangu nnyo okuba nga bi-adoptinga ezo germs okuba nga zikuyingira munda nga ggwe omukyala. Amannya yenze Sheila Adita wabula nga ate eno ye page yaffe y'abankuba kyeyo gifollowinge bulungi. Link eryawo ye ya YouTube channel gikozese bulungi jangu osangayo ku YouTube channel inja kuba inkutumira kuwobanga okomentinze nyombulira ekifo mwoli tekako n'amannya go amatuufu nja kubanga inkutumirako jangu subscribing okwate ku kade buli video netuukayo ejja kubanga nawe ekutuukako atera ozi viewing ofunemu ekyokuyiga. Eri baganda banga balina obulwadde bwa infections bangi nnyo mukaaba Adita infections zinnuma ngezezaako zijjajaba zinnuma. Iye muganda wange infections zijja kubanga tezikuvaako kubanga wafuuka kaliya waazo waza kuyingiramu nezisiima omubiri gwo nezibeera nga zeetereka omwo. Buli kiseera kyonna kyogezako okuzijjanjaba nga tojjeewo bino ebikuleetera okufuna infections ogenda kuba wejjanjabira bwereere. Ojja kwejjanjaba otuuka ekiseera okoowe eddagala okoowe disonsekayo wabula ate izo nga ziwonako kaseera we zimala nga zikomawo. Ensonga lwaki tufuna infections zineeno infections nyingi osobola okuzifuna nga ozijja mu kwegatta na mwami. Osobola okuzifuna mu bifo ebikyafu. Osobola okuzifuna nga okozesezza ekintu omuntu ayina infections kyakozesezza zisobola okukukwata. Si bikopo si masowaani nga okukwata obuntu bw'omunda bunnikanika obwo ebyango bye yeekuutisizza nawe n'obyekuusa mu bukyala osobola okukwatibwa infections. Osobola okukwatibwa infections ng'oyambadde akapaliko ak'omunda akatali kooze bulungi kootanyika mu mazzi gookya ng'okooza. Osobola okukwatibwa infections okuva ku bintu ebya bulijjo nga shavers. Osobola okukwatibwa infections ku toilet gy'osharinga n'abantu obukyafu obwo obukwetoolodde kubanga ffe tuli bakyala. Gy'okoma okubanga weetooloddwa obukyafu ng'okozesa ebifo eby'olukale ebisobola okuviirako obuwuka obwo okubanga bukuyingira. Jjukira ebitundu byaffe ebyekyama ebyaffe abakyala biri very fragile. Buli kintu kyonna kisobola okuba nga kigendayo ne kiterekebwayo ate ne kikuzaalira obuzibu. Insuubira nti abakyala bangi nnyo mwandibadde ne hard tissues mu toilets zammwe. Oyina okubeera n'akawero inga bwe kati buli mukyala yenna akawero ako kagenda kuba kakuyambako, of which nga I recommend all women ladies kubanga mukaringa ebintu weebiti ate era nga 100% sure nti buli mukyala abiyina. Kati nno bigenda kuba bikuyamba ki okukozesa hard tissues zineeno buli womala okugenda emmanju okola emikolo egikututeyo emmanju. Kwata tissue yo eri soft osooke weerongoose. Okwate amazzi onaabe bulungi nnyo ebitundu byo ebyekyama. Okwate akagoye kaffe kaneeno obeere nga weekaza ng'omaze okwekazisa tissue kano akagoye kaffe ke kasembayo okubanga weekaze bulungi nnyo ekifo kineeno ky'omaze okukozesa bulungi obeere nga temukirimu kazzi konna kabeera nga kafuluma. Okwate engoye zo ozizzeeko. Ate nga waliwo procedure ennyangu erimmwe abaana ab'obuwala kwe kubanga ne bu hard tissues buno oba n'okubeera ne panty liners zijja kubayambako. Ka hard tissue kano osobola okukafunyamu bwoti n'okateeka wakati mu mpale yo n'oyambala so that buli kintu kyonna ekikuvaamu kibeera nga kitonya kweno hard tissue bwe gaba nga mazzi ge gakomyewo oba ntuuyo zibeere nga zitonya kuno zireme kubeera mu mpale. We zibeera mu mpale amazzi ago gye gakoma okuyingiramu ebbugumu munnange gazaala obuuko obwo ne butandika okubanga bukuddamu munda. Era nga waneno ngamba nnyo abaana ab'obuwala nti at least every day beera nga oyambala empale 3 otya. Bw'okera ku makya n'omala okunaaba yambala nekayo bulungi nnyo ng'omaze okwerongoosa ku lunch time oba ku ssaawa 7 obeere nga ogijjamu ogikyuse
onaabe bulungi weekaze bulungi nga bwe nkugambye osooka kukola mikolo gyo n'okwata tishu yo ne weesangula bulungi nnyo n'okwata amazzi ne weerongoosa n'oddamu ne weekaza ne tishu n'osembayo n'akagoye kaffe kaneeno okale bulungi nnyo oyambale empale bw'omaliriza empale okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 10 olw'eggulu ng'omaze era okugenda emmanju gijjeemu kubanga ebeera eddugadde gijjeemu ng'omaze okwerongoosa oyambale empale empya nika endala nika eyo endala egenda kukuma mpaka lwaggulu olweggulo bw'oba omaze okunaaba gijjeemu ogiteeke gy'olina okuba nga ozooleza weebakirewo kubanga oli mukyala bw'onoobeera nga okipinga obuyonjo wansi eyo ng'oli muyonjo nga gw'omwana ow'obuwala infections ogenda kuba nga ozigobye wabula nga teweerabira kubanga ojjako unwanted hair enviiri ezikuli wansi ez'omukyala beera nga ozijjayo okutandikira eno mu batakosi mpaka wano ku bitundu byo ebyekyama enviiri ezibeera emabega wakati mu batakosi neeno nazo zisobola okukuviirako okukuuma obuwuka jjukira buli wootuuyana oba ozaala obuwuka obwo ate nga procedure gye mbagambye ey'okubeera na buno obugoye temubwerabira bubakakatako buli mukyala bugenda kuyambako okumanya ebikuva munda bifaanana bitya bw'oba nga tosobola kuba nga accessinga pantliners jjukira za bbeeyi osobola okwekolera pantliners ezizo nga mu kavidiyo kaneeno ke mbateereddewo batya weetulina okuzikola n'ozikozesa vidiyo eno w'ogisanga nga y'amakulu nkusaba ogisharingireko munno omulala ayinza okuba agyetaaga embagala nnyo amanya yenze Sheila Adita.